Omulabi waffe omulungi namwe mwenna abazi batugoberera n'okushuwa media nga twabasuubiza okubeera nga tubatuusaako enteekateeka ez'enjawulo awamu n'ensonga ez'enjawulo. Mukkirize Shuwa Media official omukutu ogwo gwe gwayozebwa mweri Shuwa Media original gye mwali mumanyi oluvannyuma lw'okulumbibwa abantu ab'enjawulo ne batubbako ebyaffe, kamera bazitutte, kompyuta bazitutte, n'omukutu gwaffe gwenna gwonna ne guyingiramu abayaaye. Twakola enteekateeka ez'enjawulo nga tuyambibwako ba sponsors baffe ab'enjawulo okulaba nga tusobola okudda ne tubaweereza ku mpewo. Ebintu bingi nnyo ebizze bibaawo okuviira ddala omwaka guno gwatandika. Mukimanyi bulungi nasembayo okubeera nga ndabikako ku mpewo za Shuwa Media nga mbatuusaako enteekateeka. Twali eri mu campaign era ababaka bangi abaayitamu mu kaseera ako baakuba ebirayiro bangi ku bukulembeze bw'eggwanga. President Mwamulaba yalayira, ababaka ab'enjawulo balayira, ku mutendera gwa district bakansalazi balayira, basente b'ama district balayira. Wabula mu kaseera kano waliwo enteekateeka ezigenda mu maaso mu bitundu eby'enjawulo era nga njagala ntireete nga kibuuzo. Bangi bagamba nti bateekayo petitions okubeera nga bawakanya obuwanguzi bwa bannaabwe, naye nga gwe munnayuganda ali eyo nawe ddala omugoberezi waffe wa Shuwa Media, ng'olowooza ki ekyalisaanye omuntu yenna yenna okubeera nga ateekayo okwemulugunya? Kubanga enteekateeka y'Electoral Commission akalulu ako bagamba kakyama era bakozesa bupapula ne babusula mu mabokisi ago. Kati ogenda okuwulira waliwo abaleeta enteekateeka ezimu nti nawabye mu kkooti asimanga saasobola kugenda kulonda, saasobola kukola ki. Munnayuganda ali eyo nga Shuwa Media twagala otubuulire biki byennyini ebyaliwaliriza omuntu yenna yenna oyo alina okwemulugunya mu kalulu bye yandibadde asoosowaza. Akakiiko k'ebyokulonda kateekawo committees ezinoonyereza ku buvuyo obadde mu kalulu oba oli awo, wabula gwe candidate yandyagadde okubeera nga ogenda okwemulugunya bakusaba okubeera nga olina obujulizi obutali bujingirire, wabula obujulizi obwannamaddala ate obumala obulungi okubeera nga ogendayo. Essaawa yonna kooti zigenda kubeera nga ziyita emisango egy'enjawulo. Gwe mu kitundu kyo kiri kitya? Omubaka we yalayira, tewaliwo kutataganyizibwa kwonna kwonna, ye oyo gwe balangirira yawangula mwalaali, oyo gwe batalangirira ki kyennyini ekyalemesa? Waliwo okusika omuguwa okwaliwo, waliwo okulwanagana, waliwo okuyiwa omusayi kola ki? Kati nga Shuwa Media tukugamba nti nno tugenda kubeera nga tukuleetera enteekateeka zonna awali okwemulugunya, awali essanyu, kuba bangi bakyasagambiza, bangi bakola obubaga nga beeyozaayoza olw'okubeera nga basobola okuwangula obululu era ne basobola okubeera nga balayizibwa mu lujjudde. Shuwa Media tugamba kino tugenda kukuleetera enteekateeka zonna ezigenda mu maaso mu nsika y'ebyobufuzi. Mbagambye nti nkomyewo ku mpewo za Shuwa Media okubeera nga mbaleetera enteekateeka zonna. Ajjukira mbeerawo Maluseka njako okubeera nga nkutuusaako pulogulaamu y'omukeeke mu byobufuzi. Nga mbeera ne munnange Jonathan wamu ne munnange Mukibi Samuel Kebo, ng'oyo abeerawo okubeera nga atemaatema ensonga zino okubeera nga azikutuusaako. Genda ku Shuwa Media, ogenda kubeera nga otunoonyaako, ogenda ku ssimu yo n'onyiga amapeesa, owandika mu Shuwa Media official. Shuwa Media official otaddekako official, ogenda kubeera nga ogenze ku mukutu guli omukadde otakyasobola ku accessinga, wabula nga oba oyagala okubeera nga otugoberera mu kaseera kano ogenda kuwandika Shuwa Media official okusobola okubeera nga ofuna ebintu eby'enjawulo. Jjukira tubeera ne Shuwa Sports buli lunaku okuva Monday paka Sunday. Atukuleetera ensonga ez'enjawulo wano ewaffe e Uganda n'ebweru w'eggwanga lyonna okwetooloola. Ng'era eyo pulogulaamu ekutuusibwako munnaffe Yamute Jonathan ku lwa Shuwa Sports. Kugambye kwata essimu yo, nyiga amapeesa, wandika Shuwa Media official, ogenda kubeera ng'ofuna enteekateeka zonna ez'enjawulo. Pulogulaamu zaffe ziteekebwamu abavujjiriza ab'enjawulo. Tulina Ude furniture banene bakolera ebibajje eby'enjawulo bye wandisaanye okubeera ng'okozesa mu ofiisi yo, mu nnyumba yo, mu ddiro lyo, ku ssomero lyo, n'enteekateeka endala zonna nga wandyagadde. Tulina bannaffe aba Masse Metal Works. Masse Metal Works banene bo badiringira mu byuma, bakwokera enzigi, geeti, byonna kalonda yonna yenna agenda mu byuma yenna yenna bamukolera. Ng'okyolina okukola ogenda kubeera ng'ogoberera Shuwa Media, tugenda kubeera nga tukuleetera buli ssekinnoomu. Wabula nga tulina ne sponsor waffe omupya ono bamuyita Nosfas Delicious Snacks, era nga gwe omuzadde ateekateeka okuzza omwana ku ssomero, obadde otyalira omwana wo n'omwokyera kasooli n'ogenda n'ekivuuvu eri emmere eŋŋanda n'osiba balugu, bo bakuleetedde enteekateeka ey'enjawulo bagamba genda n'omukebe gwa Daddies
ogupakingiddwa obulungi, genda n'ebinyeebwa, omukebe ogupakingiddwa obulungi. Tulina bagiya, balina soya, balina amawogola amalungi okuzaama, bakola buli kimu. Nawe wenna ayagala ekyenkya oba ekyeggulo, bannaffe abakyali abawuulu osobola okuyitirako wano Nusifer Snacks, okyamira kisowera awo olutuuka ku kamera n'okkirira, ojja kusanga ekifo ekiteekeddwateekeddwa obulungi basobole okubeera nga bakusaavinga. Ndi Umar Sekanjako, Sure Media, noonya nkugambe.